Omugenzi Olisha Aim yayimba akayimba ne David Lutalo kano akagamba bwe kati. Yegwe gwenjagala, girl I need you, I love you, nange yegwe gwenjagala, ansula ku mwoyo ntudde ku bwongo. So naye mwana mulenzi oyo David Lutalo teyalabiseeko n'abayimbi abamu. Abayimbi abalabiseeko nakulazeeko Pallaso, Nis Henry, ne kubeerako ne mwana mulenzi oyo Chris Evans Kaweesa. Be bantu be nalabyerabyekokko mu bantu abalabiseeko. Kojja Kimbowa ayongedde maaso n'abeera ng'ayogera ku nsonga eno. Si musanyufu yadde n'akamu ku bantu abataazigitteko Mulongo Babirye Sarah n'okuziika oluyimbi waffe Olisha M. Actually, ekisooka kwa byonna olunaku olwaleero luli tekiniko nnyo. Olunaku olwaleero abasinga obungi bonna bwe bali mu kusabira abaana aba P7. Njagala tubeereko okwo. Abantu abasinga obungi bali mu kusabira abaana aba P7 ate abamufu abayina abaana abangi. Vidde era nange kati wano bw'olaba ntuusewo ate nina okuddayo ndabike nti nsobola okudduka ku viddi emitiana. So kati bw'oba okiteeberezaamu weekend Mukama Katonda yakireese ng'olunaku olwaleero olw'Essande njagala obuuze buli ssomero lyonna leero viddi leero buli kimu kyonna naye nange kennyini ng'omuntu sijja kulimba abaana abayimbi sibalabye ndabyeko bano bataata Sam bwe batyo ku Queen Florence kyandibaddewo naddala coincidence ng'eno eyazze n'egwawo nti buli muyimbi yenna naddala ku ludda olwa Saala Mulongo Babirye oyo abeereddewo abayimbi bangi boolaba abakadongo kamu abadde atekanga emisono olaba nti no buli kimu ennyimba ezira nabo yonna naye abayimbi maze okuva lwe natuuse maze abayimbi tebazze kugamba mazima te mpozi nga banajja eyo naye essaawa zino ekirala kyonna temuli mu bayimbi balimu nti no baaba n'okkubira omuyimbi omulanga abayimbi bannanga ekintu ekikwatagananga n'omuyimbi wammwe ne bw'abanga yayimba vaasi emu ne bwaba yakola tyambeegayiridde nnyo mulwanirire nga bannammwe oba mubeerere ngawo bannammwe abayimbi ffe tulabye nyinza okuba nga nze Kojja Kimbowa siri muyimbi n'olwokuba nti nno nina mu kategole nti Saala mukwano gwange oba nali mbaddeko naye otulaba nti nno tutindize nze ndese viddi 2 ez'abaana olwaleero nina omwana owa P7 gwe badde balina okusabira naye byonna mbyefiiriza n'abaana abamu nzize nabo mu mmotoka so ekikwatagana n'omuntu yenna waakiri otume waakiri osacrificinga ninolaba ng'embeera ebaddewo so ekyo kyo nange nina kyentandise okulaba nti enjogera egamba nti abayimbi tebalina mikwano ntandise okukiraba nze mbabuulira nti abayimbi tebalina mikwano Babirye oyo abeereddewo abayimbi nga buli muntu yenna njagala kino simanya tugenda kukola kino musomo naye era olaba nti buli muntu yenna yenna bwe tutudde bwe tuti olaba bano bantu baffe bataata Samu aba comedy baani bwe batyo tewaliwo muntu azze nti nakikiridde abayimbi bayinako federations abayimbi bayinako ebibiina ebibatwala abayimbi wawuliddeyo nti ekibiina gundi kirina amabugo g'ekisindise oba obubaka bonna bwe kisindise tewali so ekyo kyo nga kyo tukirabe neyanziza. Kojja Kimbowa ayongedde maaso n'abeera ng'agumya Omulongo Babirye Sarah saako n'abantu abamuliraanye kuba kati embeera gy'alimu oba ne banne bonna abalala okuli omwami yasigazza abaana abo ababiri be walabyeko be nakulazeeko okuli famire yaabwe bonna embeera yaabwe gye balimu kati ssaawa eno si nnungi yadde n'akamu. Akatalekeka olowooza Uganda efiiriddwa muyimbi ki? Uganda efiiriddwa omuyimbi ow'amaanyi omwana oyo first of all abadde mukkakkamu nnyo abantu abakakkamu gw'otalabulirangako ko musagasaga zonna gw'otakolanga kyera nsaasidde nnyo omwami we nti omwana oyo abadde ng'omuntu eyabuulirirwa gw'olaba nti yabuulirirwa ddala kwegamba nga mukkakkamu buli kimu kyonna so tusaba Mukama Katonda byonna abeerewo era abagumye n'okkubira omuyimbi omulanga abayimbi bannanga ekintu ekikwatagananga n'omuyimbi wammwe ne bw'abanga yayimba vaasi emu ne bw'aba yakola tyambeegayiridde nnyo mulwanirire nga bannammwe oba mubeerere ngawo bannammwe. Kojja akasembayo nga ggwe Kojja w'abakyala n'abaami message ki gy'oweereza abaami abali eyo n'abakyala mu mbeera eno?
mu mbeera eno wansaba nnyo nti nno omuntu olina okukkiriza ekyokulala n'okubeera nti nno buli kintu kyonna ebintu ebimu message mbakubiriza nti nno amakatu gakwate nnyongera oggumya ono yennyini nga ye yaviiriddwako Olisha M omwami w'ennyongero omugumya wamu n'abalala bonna nti embeera esinga obukulu bwa byonna ku nsi kuno tewaliwo kintu kisinga Mukama Katonda yagaba tera yajjawo tusaba babeere nti no babagumiza kyekyokka.